Display that video. Alright, ndowooza muwulidde abakulu ba poliisi bavuddeyo ne bategeeza ensi His Excellency Robert Kyagulanyi wamu n'omukulu Honorable Nambooze abakukwatibwa anytime from now. Nkugambye akyamaze dda kubeera nga kitokota. His Excellency Robert Kyagulanyi abiganye wali we yagenze okubeera nga kuba kampeyini ze olunaku olwaleero. Nkugambye nga tetunagendayo video zonna nzikuletedde mu maaso awo, badde mukisaba eno video soko gimpereka like bw'oba omaze subscribe nga weegatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero nga nkugambye abakulu mu poliisi bavuddeyo ne bategeezebwa nga Uganda nti no Honorable Nambooze wamu n'abantu be abamukono wamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi bageza kubeera nga ba insinuating virus. Kati wano wenyini njagala mbabuuze okuvayo n'ogamba nti no Uganda erina abasirikale 5,000 erina abajaasi 10,000 oba insinuating the virus nga tumaze bagamba nti tugende tubalumbe okitegeera. Babayo ne bagamba just Uganda erina abantu 100 erina abasirikale 5,000 erina abajaasi 10,000. Kati wano wenyini njagala nkubuulize mulowooza poliisi kye yakoze ekiri okuvayo negamba nti no egenda kubakwata aba abantu. Beera nga omulendoze mu comment section ku nsonga zino sokola bibya poliisi. Display that video. That UPDF is only 40,000. That police is only 50,000. Anyway, that video is, you can even bring it down. That video is running viral on social media platforms. Of course, one of the things I would like to say here, we are not going to give political mileage to these politicians. Most of these politicians are the kind who want to come into contact with the police and then get clutches, then bandage the entire body, claiming to have been brutally handled. But what I can promise, and I would like to authoritatively communicate, at a given time, I shall hold them accountable. At a given time, when they cannot cultivate political capital out of it, is when we shall get in touch with them. They should know that the law is there, and we can effectively put it into force. Ndowooza omukulu Nambooze mumuwulidde. His Excellency Robert Kyagulanyi yagambye nedda tagenda kubeera nga abiikiriza ebya Uganda flag. Mbuno abasajja abo balekera okubeera nga bamumanyira. Gino Muhoozi wamu ne President Museveni ye avuddeyo nga mukambemuko bwe munankyukakyuka video girabe kwatana bakubeera nga subscribinga weegatte ku mukutu gwaffe guno sokolabe ebiki bye bali. Museveni ani agamba abasirikale bonna bawagira gwe? Museveni ani akugamba abasirikale bagenda kutta Bannayuganda? Abo abasirikale baganda baffe, abo bakodomi baffe, abo bannyinaffe, abo baneiba baffe, abo twasoma nabo, abo banaku bannaffe, nabo baagala enkyukakyuka. Ate bamanyi Museveni ye mulabe w'eggwanga, si twe balabe b'eggwanga.
Museveni agezako kifula ne Munnayuganda okwata bendera mwe nakyo kimenya amateeka buli we tukwata bendera n'abantu tuli bangi takyatutegeera tumutabula omutwe eyo bagiyita revolution Basebo ne banyego njagala babulira malirizanga mbagamba omusajja omugo bayita Mahatma Gandhi yali muyindi yalwanyisa abasungu abaali bawamba buyindi neyo engule gy'olaba yakwiriwa Bungereza Diamond ekyo kinene bakibba India so nga babanyakululako buli kimu ne Mahatma Gandhi yabagamba tetulina byakulwanyisa naye tukozese kye bayita non-violent revolution bannange basuula eddalu bannange batabula omutwe kati balaba bendera zeewuba buli wamu n'omwana omuto awuba bendera ate nga ekakabonera kasinga Museveni amaze ebbanga ddene lisimi Museveni amaze ebbanga ddene nga yekwekambwa ayigiriza abantu patriotism bakiyita mwoyo gwa ggwanga kaakati mwami Museveni oba wagira patriotism tukubireko mu ngalo kuba tuli mu kuyigiriza abantu mwoyo gwa ggwanga bannange mberemu n'omwoyo gw'eggwanga mwagale ensi yammwe mukuuma akalulu kammwe mubeere bannayuganda abasore ne bannyabo ubawooti. Enkozesa ya flaga njagala giwaako sensitization mu bantu. Ekisooka bantu batono nnyo abamanyi nti waliyo n'etteeka eri governing engeri gy'okozesaamu flaga n'ebintu ebirala bye tuyita symbols z'eggwanga. Flaga ine etteeka lyayo erijoogerako. That is the National Flag and Armorial Ensigns Act. Nti flag eyo gy'olaba enkozesa yaayo yeetaaga ne permission okuva ewa minister. Minister we bagamba minister mu act eyo babategeeza minister wa Justice and Constitutional Affairs. Flag eyo ffe mwe mulaba engeri gye tugikwatamu. 1 tugiwanika naye enkuba bwejja ne tugijjayo. Flag eyo tetugisuza na wabweru. Kwegamba tuyina ekitiibwa ffe ng'aba professionals gye tugiwaamu. Flaga abantu kirungi ne baagala flaga yaabwe naye ate mu kujaagala ate si kirungi kugityoboola. Kati waliwo ababadde bagiwanika ne waggulu ku muti gw'amasannyalaze. Kyekifaananyi kiri nnyo ku mitimbagano. So just kye tusaba abantu flaga mugiwe ekitiibwa kubanga flaga ya ggwanga ereflectinga kinene nnyo ku image y'eggwanga. So bw'ogikwata obubi oba oyina etteeka lyomenye naye tukimanyi nti kati tuli mu period ya kalulu abantu bali excited bagikozesa. So si kyekiri awo nti poliisi ejja kuvaayo etandika okukwasisa. Gavumenti yawadde warning abakozesa obubi national flag. Abula waliwo nange ebintu ebinsesa nenzija wano nga nyino bbiba waliwo abantu abankubidde essimu babaawa badde beekabera maido oba ne baŋaakali bala sooka oyogere ku flag amateeka akyagagifuga wawo otagiteeka n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Gavumenti yavuddeyo neewa warning eri abantu mbu abakozesa obubi national flag. Waliwo ebintu ebikusesa nolaba nga lusi oba gavumenti ekisussaamu but anyway nze nkolera abantu. Kakati omukyala bamuyita akambawo ebimu ku bikwata ku national flag. Omukyala bamuyita Commissioner Seku. Commissioner Seku ono ye Commissioner wa National Secretariat for the Patriotism Corps mu State House. Bwe babadde Kololo nga President Museveni asisinkanye bamakanika ab'omugala abakolera galaji abakozesa emikono ebyo naddala abantu abakola ebintu eby'amaanyi abo. Yayogedde ku kintu kya Uganda flag kino. Yavuddeyo n'agamba nti abantu bakozesa Uganda flag kati bagikozesa bijjukira nga tugenda mu kalulu. Uganda flag eyo eyatiikiridde nnyo abantu bagitadde nnyo ku bizimbe, motoka, boda, ogisanga oli agitadde wakolera, oli agitadde mu fumbiro, abamu bagiteeka ne ku toyi.
nenga muli oyinza okulowooza nti era eka spirit ya patriotism mutima gwa kwagala ggwanga olaba nga zeewubira ku miti gy'amasannyalaze eri waggulu ne weebuuza oba baani abaziteeka yeeyo waggulu emiti gy'amasannyalaze gisinga naddala wano mu central wano gisinga giriko national flag eyo abantu olaba nga balinga abaagala eggwanga lyabwe babeera mu rale za Kyagulanyi okusingira ddala kubanga akyemfasayizinga nga ye omuntu abagamba babeere ne national flag eyo bajiube mu bbanga ng'omutima gw'okwagala eggwanga wakati nga bagenda okulinunula okuva mu ye Kyagulanyi bayita enfuga ey'abadikiteeto oba ey'abamusibira mu ggwa kakati ono Commissioner Seku yagambye kimenya mateeka okumala gagikozesa obubi kakati nenjagala nkuyitiremu mu mateeka bwe gagamba ku national flag eyo kakati etteeka lya National Flag and Memorial Ensigns Act lino balikola mu 1962 we twafunira independence nga Uganda kakati etteeka lino ligamba nti omuntu yenna likugira omuntu yenna okuteeka insult oba nga wenzo gamba insult oba kyekyo ku insultinga okutyobola flag eno section ya kusatu ligamba nti omuntu yenna tateekeddwa kukola kintu kyonna ku national flag eyo tateekeddwa kugikwata naaji atalingirako ebigambo n'agyogererako ebigambo ebitali bituufu tateekeddwa kugiwandiikako kintu kirala kyonna nga intention ye yakulaba nga agikakkanya oba nga agikozesa ebyekiralu section fe egamba toteekeddwa kugikozesa ku bintu biri commercial ebivaamu ssente toteekeddwa kugiteeka ku masaati waliwo abantu b'endaba baziteeka ku masaati kuno oteekeddwa okufuna olukusa olujja wa Minister owa Justice and Constitutional Affairs ye Norbert Mao yakuwa olukusa bana baba bagenda okugikozesa mu bintu nga biri state waliwo ebintu nga bya ggwanga olukusa balujja wa Minister wa Foreign Affairs oba Internal Affairs then yo police osobola okujjayo olukusa ng'ogenda gikozesa bino okugiteeka waka kugikola biki waliwo ebintu engeri kekiri nti police enforcinga biri era police bwekusanga ng'ekukwata ekugamba tulage ebbaluwa okuva wa Minister owa Justice and Constitutional eve wa Minister Mao ekukkiriza okugiteeka kufumbiriro ku njuyo mu taxi yo okugiwanika ku muti gw'amasannyalaze ebbaluwa ekukkiriza okugiteeka ku saati oba ku product waliwo abantu abamu abakola ebyamaguzi ne bagiteekako flag